kati Allah yagezesa abakyala ate wallahi bangi ekigeze kye bakigwa. Ntera okugamba abakyala osobola okukolesa obujja mu ngeri yonna, gwekola buli kyoyagala. Titewalabye omukyala emukono yasse abaana babbaawe babiri. Rediyo zammwe tezikyalaga bifaananyi. Omukyala yakutte abaana babba babiri n'abatta. Ate si babba nti step children, abaana be bennyini be yazaala mu musajja weyategedde nti yawasiza omukazi omulala, abaana babiri n'abatta, ayina asigalawo ng'atudde. Yatuze batuge butuzi. Laba omwana bw'alaja n'obulumi nga maama yatuga naye nga maama alaga mwana bulumi. Lwaki taata yawasizza omukyalo omulala? Subhanallah. Kati ye atali mukkiriza kyasobola okukikola kuba ayagala ku exercise nga busungu bw'alina, then ate abakkiriza. Kubanga oba ogenze mu byafaayo, maama Aisha radhiyallahu anha yali namba emu mu bujja ndowooza mu umma eno, naye talina kikolobero kyamulipotingibwako nti yagenda n'akwata mujja we namuyira asidi. La, bakolanga obubadibadi era ng'obw'abantu obutalekeka, naye basigalanga bamanyi nti Allah waffe waali. Naye abakyala bannaye abasiraamu wallahi temufaanana abakyala batali basiraamu, tukimanyi mulumwa. That's why we advise noga omusajja bw'oba ogenda wasa omukyala omulala beera mugezi ekimala, okkirizibwa n'obutagamba mukyala wo nti ŋŋenda wasa, kubanga oli yatugaba ano nayinza tugamu ggwe. Abali batugamba nti enkola ey'okugamba omukyala buli katikitiki ndeeta nno munno gwedda mu kuseka naye ajja tiyala mu lukuubo ndoza wanaasula, bakitugaana. Kuba gwe oyogedde ogenze tomanyi kyomulekedde, ayinza okuwalanira emyaka 2 mu maaso, era kati ffe abalina 2 basatu tetumanyira bayinza noba tebakyatwagala, ate bombi ekizibu bombi aba tebakwagala ate ng'ate bakwagala. Era wamuwulira nga wakwogerako nga towulira ogamba nange siddaka sinaganjira asidi, ate bw'otadda byayogera nti bane kanyangu enzire ewaka